Get out of my life. My wife knows that. Era mpita bawe. Era chimanyi yagenda ositula omwana. Tuzaala akaana tukatume gold. Mugenda na kuzaala? Yeah, next year. Oyina omukazi? Yes, I do. Wawasa? Nawasa last month. Kati gwe mwami? Nze mwami. Mimi angambye yawasa. Yawasa? And you okay with it? Yeah, ye musajja. So yawasa omukazi. Ate bagenda kuzaala. Toyina kyekitambuzibu n'akamu? No, sina mbuzibu. Bagenda kuzaala. Actually, ba planning adda. Ogende wa doctor. Bamutekemu amagye omukazi azaale. So that nange bamusanyufu okulaba muganda wange ng'alina omwana. Embeera okubeera mu America ebbanga eridde kyekyakukyusa oba? No, by the way, nasooka okubeera ne girlfriend wange nali mu P5. Girlfriend? Yes, omwana gwe nasooka okubeera naye nali mu P5. Sirimwerabira na linnya lye. Bridget. Bino ebintu wabitandika dda? Dda nga nkyali Kampala. Just nali mbikola ng'era nyambala ng'omuwala. Naye nga era seefiiringa paka nakyusa ekikumba. Kitegeeza okuva e Kampala okujja wano kyakwanguyira okukyuka? Yakyanyumira because this is a country, it's it's a land of freedom. So it's easier to change, to do whatever you want. Naye nayo nandibadde Kampala era nali because kubanga siri mwana. E Kampala tebali kukkiriza kuwasa mukazi munno? Bali mukkiriza. Tebakisoboka? Meka sente yekola buli kimu. E Uganda bakkiriza same sex? Tesikkirizibwa. Listen, Pastor musasula. Najja n'atugatta ne tukola n'embaga ne tukakoba amagye weweesiruwaliza ng'omanyi ng'oyingira entaanaayo. Deyonce again because of America? No, really, but honestly, I could. Like, honestly, if it's gonna take me to die, let me die by dying of something that I want. Have you ever had a boyfriend? Honestly, I'm not gonna before you change? No. Deyonce, kujukize? No, honestly, I'm not gonna count that as a boyfriend. Hey, you're gonna count him as a who? You know what? Because that person was a female. Yali musi azingo mukazi. So I was still the man, regardless of the other sex. Yes, he was a man, but he was like a woman. What does that mean? You know, men who are feminine. You know what I mean? Men who who are submissive. So I was still the dominant regarding. Oh, because you are giving him money, right? Not really, but it's just my personality. I've always been dominant in everything I do, everything I touch. Nemwe nkyalina ebyokuyiga bingi, nkyali mupya mu America, nkyalina ebyokuyiga bingi. Deyonce, kati ono sister wo ono